Halero ngezezaako keera. Kyobudola nzize nkugamba nkoye kukeera. Saawezi. Kulaba. Bintu by'okeera bino. Era kyobudola. Omusajja omwavu abireke. Omusajja omwavu abeera atya ye? Owaye watutaddeko oba nga tonnayanjula sho. Seesenga masolo. Naye olaba kiri ekivubuka ekiri mu kubajja awali emuti. Kirabika kirina amaanyi g'ekisajja kati ekyo mwami Trona nga kyakwatidde ku mukyala. Anti mukyalawo n'abaana bakutta ne bagenda ew'essajja eryo. Liyina amaanyi olirengera. Ng'okedde. Oba oli awo. Okuba kafaananyi obadde oli wano okuba picha. Anti bagamba picha. Obadde okuba picha. Liyina amaanyi naye teriyina ssente kati erikola lifuna mukyala mugagga. Ne likubooya ne likuntoya essolo n'amatira. Baba bali awo. Olowooza lwaki ennaku zino abakyala batta nnyo babba baabwe. Naye nno munaye olaba ennaku zino abakazi batta abasajja. Naye ng'ogenda onoonyereza ensonga ezibassa abasajja. Oluusi abeerayo n'ekivubuka kye oba kibba kye. Nga kyekakasa. Nga kimukuuta kati nga kyamuzaalamu n'abaana nga babiri. Mwe muba n'abaana bataano babiri kiri kibba kye. Kati agenda olaba kiri kibba kye kyava ate ggwe oli mugagga. Nga yakoowaakoowa dda nga bakutta ng'obugagga babusigaza n'ekibba kye. Nga tekiri kibisobola. Era mwami Trona weewale nnyo obutaba n'amaanyi ga kisajja nze nkubuulidde. Kikyamu nnyo. Ayi siwolemu okubeera n'amaanyi g'ekisajja manya okkuba olugalo n'okunuuna bijja kutaasa. Byonna bivudde ku oyo. Tugende mu maaso. Zimala tubaddeko. Tugende mu maaso. Yanjula sho. Kumukutu kwetuli Tronas Media amanya Tronas. Kwetuli seesenga masolo. Naye olaba kiri ekivubuka ekiri mu kubajja awali emuti. Kirabika kirina amaanyi g'ekisajja kati ekyo mwami Trona nga kyakwatidde ku mukyala. Anti mukyalawo n'abaana bakutta ne bagenda ew'essajja eryo. Liyina amaanyi olirengera. Ng'okedde. Oba oli awo. Okuba kafaananyi obadde oli wano okuba picha. Anti bagamba picha. Obadde okuba picha. Liyina amaanyi naye teriyina ssente kati erikola lifuna mukyala mugagga. Ne likubooya ne likuntoya essolo n'amatira. Baba bali awo. Olowooza lwaki ennaku zino abakyala batta nnyo babba baabwe. Naye nno munaye olaba ennaku zino abakazi batta abasajja. Naye ng'ogenda onoonyereza ensonga ezibassa abasajja. Oluusi abeerayo n'ekivubuka kye oba kibba kye. Nga kyekakasa. Nga kimukuuta kati nga kyamuzaalamu n'abaana nga babiri. Mwe muba n'abaana bataano babiri kiri kibba kye. Kati agenda olaba kiri kibba kye kyava ate ggwe oli mugagga. Nga yakoowaakoowa dda nga bakutta ng'obugagga babusigaza n'ekibba kye. Nga tekiri kibisobola. Era mwami Trona weewale nnyo obutaba n'amaanyi ga kisajja nze nkubuulidde. Kikyamu nnyo. Ayi siwolemu okubeera n'amaanyi g'ekisajja manya okkuba olugalo n'okunuuna bijja kutaasa. Byonna bivudde ku oyo. Tugende mu maaso. Zimala tubaddeko. Tugende mu maaso. Yanjula sho. Kwetuli buzaako omulabi wa Tronas Media. Yes, abalabi ba Tronas Media muli mutya kansubire muli bulungi. Nze no nzize ku sheno nga nkyalimu otulo. Era byonna bye nnaayogera mu binenyeze ku tulo. Babinenya ku tulo? Tebabinenya ggwe. Esinze. Ndoza omulabi wa Tronas Media owulidde nti bw'obeera onnenya gwe kasita otuuka mu comment section wali ng'oli mu kunenya nenya bannaayo otulo tuno tukoze bubi ate bino bye twogedde sibitegedde tiyandiyogedde bino bwatulo kakati gwe tonenya Queen Masolo lwakuba nti kyayogedde
si yeye tulo bana mwami Trona wafunye akakonge yakulonda video wetwogerera leero ennaku z'omwezi 12 January wabula ennaku 2 okulonda tulina okulonda wafunye akakonge wekali nawulidde mbu baataddewo baasi zaabwerere mugende mu byalo mulonde akakonge nkayina nkakuuma butiribiri naye nawulidde nti batutegeezezza nti wadde oba akakonge tewatuuka n'okafuna balina system gye bagenda kukozesa naawe osobola okulonda simanyi zakange nkayina okakuuma butiribiri naye lwakuba sigenda kubuuza ogenda kulonda ani kubanga akalulu kakyama naye ku luno at least for the first time wetutuukidde 12 January nga buli omu akiraba nti Museveni yeewangulidde akalulu era yamutaalangirire Museveni mwami byabakama ensi yonna egenda bba ekiraba nti oli mulyazaamaanyi oli mufere for the first time oluvannyuma lw'emyaka gyonna egyekulungudde Hajjati Namyalo ali wali ekyemuteekesaawo okukuuma akalulu n'abazzukulu nga yeesaabazzukulu okukuuma akalulu ke babba ku luli kati ku luutu eno buli omu wetutuukidde ng'akiraba nti abavuganya Mwai Museveni banafu nnyo era we munabba akalulu ka Mwai Museveni kijja bba kyeraga kati nti ku luno mumubbi abamuvuganya banafu nnyo oba bwawangula ku percentage entono simanyi era ku percentage ate era Mwai Museveni ne waanaawangulira ku percentage entono ajja bba wadde embolopa nti byabakama wabbya akalulu muvuganya banafu oba kiki ekyatuuse ku opposition ana opposition mweswazizza nnyo omulundi guno muyimba omwana muwala yakulawo wateeraba ekiki mweswazizza nnyo ku luno muli banafu nnyo kibadde kyaludde obbaawo okwegamba nti omukulu President Museveni bw'awangula ku percentage entono byabakama akaliko vidiyo eno mugikomyewo nga 17 we balangirira akalulu President Museveni wawangula ku percentage entono byabakama ojja bobbi akalulu ka Mwami Museveni ate era President Museveni waatayitamu ku luno naffe Abannayuganda tujjayo mukatugambe ekitegeeza bulijjo bye batugamba Electoral Commission muli babbi ku luno era tukirabye omusajja amuganya omuwa obuwanguzi bwe kuba n'ayonka naye akiraba nti ku luno omusajja abadde w'amaanyi nnyo abamuvuganya abadde banafu nnyo awo n'ensinzira nenga nti abavuganya Mwai Museveni ekisanja ekijja kya myaka 5 womutatandika kati okutunuulira obuwanguzi lwa 2031 womutatandika kati era omusajja ajja bba megga omulundi oguddako kakati ate waliwo Bannayuganda kakati leero tooshi katugikubeko mu Bannayuganda abaagala enkyukakyuka Bannayuganda buli Munnayuganda ali eyo ng'oyagala enkyukakyuka jangu omanye amazima gano womala ogamanya osanga ganaakuyamba ofune obeere mu bulamu obulungi enkyukakyuka weeneetuukira naawe ogifunemu naye wootakola kino tojja gifunamu ekisookera ddala Mwami Trona wobanga tosobola studyinga system Museveni gyakozesa ofuga eggwanga kitegeeza ne wonoobanja enkyukakyuka kuba system yo tejja kyuka system ya bwongo okiwakanamu siwakana kyovudala esaawa yaleero mu Uganda omugagga nnyo omwavu nnyo omanyi lwaki nti bano abatambula n'obwongo nga bo bakozesa nnyo obwongo bakujjukujju bakalaba yadde nga tewasoma ogaggawala ogenda kwesanga nga omulembe guno ataasoma akozesa eyasoma alina ziddiguli nezibbacala neziki nti kakati ate system eyaliwo edda yali efevaringa nnyo Munnayuganda nga wasoma nnyo ng'omanyi okukola ng'olina amaanyi ng'oli omwami edda wabeera ng'ogaggawala naye ojja kwesanga ng'ate abo abamanyanga ebyo kakati guno omulembe gubabodde kyovudola bakadaama ne basakadaama beeyongedde omanyi nti omuwendo gw'Abannayuganda bagenda mu nsi z'ebweru okukola gweyongedde olowooza lwaki
abasinga mbala bagamba obwavu bungi mu ggwanga bwe butugobye tugenze kola naye kati omanye ekikuviiriddeko oba obwavu temulimba bantu system eri mu ggwanga ebalemye okugaggawaliramu kulw'ensonga system eyagala bwongo ate mmwe muyina maanyi mumanyi kukola kakati ate ne munsi z'ebweru nabo system efuga ya bwongo musiza abazungu kyovudde batuuka nga baagala abasenku oba abalima leba bamujja mu Afrika kakati bano bakadama ne basekadama be banonna ne bagenda ebweru bagende bakola emirimu gy'amaanyi kakati omuzadde nga 2 February abaana baddayo ku masomero officially naye abazadde nnyongero bategeeza nti tuddeyo tutuule ku ngeri gye mubadde mubangula abaana omuzadde wa Afrika oba wa Uganda abadde amanyi ebyo bintu bisatu era nga wabiwa omwana amanyi obulamu buba buwedde kumuyigiriza kukola kumutendeka abeere nga si munafu w'amaanyi na kumusomesa nnyo naye mulembe gwaleero ebyo byonna ne woba obiyina nga toyina bwongo toyitawo okkakkana oweeredde omwana n'omuteeka mu miliyoni z'essente tokusoma kwa bbeeyi ng'agenze mu bwakadaama kaakati ate olaba ne bakadaama okimanyi mbu bakadaama ne basekadaama ebyeyo nga bibasaze nabo bangi nnyo n'ogamba oyo ekyeyo kyamusala kati nze nkugamba bwe nti omanyi abantu kiba kirungi ne mumanyi amazima ne mulekerawo okwekweka kadaama ne sekadaama mbalabamu abasinga ovuma Mwai Museveni ku internet kuno mu abasinga owakanya system era nga muli batuufu kubanga abasinga baasoma abasinga amaanyi bayina bamanyi olima bamanyi okukola naye ate system ye Uganda yali ya bwongo ne baboola bo ne bagenda ebweru okukola naye newoona ogenda ebweru okukola nga tolina bwongo abali ene Uganda bagenda kubbako ssente bulungi bazibabbako si kugenda kuzibabbako bazibabbako bazibabbako bakyalina eyo kale ate oba ne woobereyo ng'oli kadaama ne sekadaama ng'omanyi okukola ensi z'abazungu ne zikufevalinga n'okola nnyo ne bakusasula n'okoma wano ne ssente era ab'obwongo bagenda zikuggyako oziweereza zituuka wano bo nga bazikwatira mu bbanga ogenda kutuuka wano kubuuza wayi ate kasente kange ate kakati waliwo obuvubuka wano buyina obwonga ddawo n'abibita kadaama n'akadaama mu lisaa ku vidiyo kola ogenda n'olaba akadaama akaaba yanziba waliwo n'atambula ennyo ku intaneti omukazi ng'akaaba muvubuka ki oyo abba bakadaama waliwo mwana yagenda ebweru kadaama sigenda kwogera erinnya y'obolaba vidiyo eno gyakitegeera naye bwe yakomawo n'agamba mumwannyina namugamba munaye tugende tukebera akasente tusobole okukola ebyerina okukola namugamba agenda yakawunti togimanyi yasangayo 0 n'akomawo n'abuuza n'agamba maama nga tewali ssente ono n'amukubira n'amugamba banaye jamba n'amugamba ku bulamu n'essente oyagala omuwala yakuba omulanga n'agamba maama we n'amugamba kyekyo kyekugambye oli akubuuzizza ku bulamu n'essente oyagala ki kati kyekyo kyekugamba omwana oyo nti Uganda mukirize mugaane ya bwongo atalina bwongo toyina wudda ojja kakkana ogenze mu bwakadaama otutta amaanyi go n'obwa sekadaama ate era ne woona ogenda eyongera obwongo tolina abali eno bajja kubbako ssente nze ne nkuteerawo ne nkugamba nti tunuulira rate bameka bagenze mu bwakadaama ne basekadaama oba bannayuganda bagenze mu kukolera mu nsi z'ebweru ng'ebyeyo bibasaze olowooza bibasala lwaki abatalina bwongo bukuuma ssente ezo oba kuzikozesa wano mu Uganda y'obwongo olwaleero kakati bannayuganda kyengezaako bbalaga kiri bwe kiti nti enkyukakyuka mugyagala naye mukkirize nti ensi ekula ensi tedda mabega ensi bw'eba ekula naawe wennyini olina okugugumuka noga nti kati kino kyekiriwo wekirina obba kangane n'omulembe yes nenkuwa example y'omulimi w'emmwanyi olwaleero kiro y'emmwanyi yammeka nga bagijja ku mulimu sikyerabidde ekyo ate tokyerabidde gwali awo naye gwe buli woba ku kamera oba okwana oba okola ki naye abakazi balabye omanyi n'omukazi naye asanga akasajja okowe katyo nga kaagala afukamire nga kaagala kamutegeerere naye nga nako tekalina magezi kiro y'emmwanyi yammeka sebo embisi ya 35
kakati wenjagala okulaga nti wano mu Uganda omuntu alina obwongo akola nnyo nosinga atalina bwongo nti oli agenda kufuna ettaka ali preparing alime process yo lime mwanyo ogimanyi okitegedde kakati atuuke anoge okitegedde akaze oba ayanike ogaye embisi za mmeka 35 ate enkalu eddebe kakati olowooza omusuubuzi wajja yazze okulijja okulikusuubulako ng'akiremu oba eddebe nga uli ogambye ye kale wakusuubulako akasambu n'akozesa obwongo bw'okimanyi nti asobola yo okutunda ebiri kituufu nnyo naye nga gwakoze omulimu omunene nnyo noonyeza ensigo okoze kyofunye ennusu kasambu oba ezo ye najja n'akutayimuzi nga n'akufunamu emeka bwongo kyokka ate nga gwe era olina okuddayo ate olima endala oba okola eki kati ye Uganda gye tulimu nti kakati oli omulimi mulabe nga ate wekisanga ng'omulimi amanyi olima nga n'obwongo abulina kitegeeza byonna abyekolera aba kikuba omulundi gutya waliwo gwe mmanyi Masaka yamwetusiza ku sitowa walinga ne bakuba nekase kati ekyo kigeraageranyeemu nti omuntu wabanga yasoma nga n'obwongo ayina be babagagga abazibu nene oba wasoma ku guno mulembe nga tolina bwongo kaba kawedde muba ogenze mu bwa Ssekadaama kakati abagamba nti fe omulembe gw'obwongo gutukoledde yadde tetwasoma be babagamba protect the what the gains bano abagamba nti kakati fe guno omulembe gw'obwongo gutulese fe tumanyi akwasa nku tumanyi kulima tulina amaanyi gaffe tumanyi okukola twafuna n'eddiguli naye omulembe guno fe biganye be bagamba nti baagala Uganda empya naye nyongera bategeeza nti mwozezza ne mwanika mu ttaka kubanga ensi tedda mabega ensi edda mu maaso olwedda omulembe guba gwapaaluka nti kati gwa bwongo yayitawo ate gwe osobola okujja n'ogamba nti ffe TV za fulaati tuzikoye twagala kudda ku kibuto olaba kisoboka kibina nedda abasaba enkyukakyuka kyemukola kyekino wammanga tuwe guba mulembe tuli ku fulaati kati muli wakana mugamba nti twagala fulaati tuzikoye twagala tuddeyo ku kibuto kuba kibuto ye yali emanye ennaku yaffe fabaavu kibuto ye yali etusobola so nga ate omulembe kyegukusaba nti kola nnyo okirize nti kibuto yavaako ogule fulaati nti ne woonoosaba enkyukakyuka nga totegedde nti omulembe kati gwakyuse sisitimu zonna ze bakozesa okufuga amawanga ga Afrika olina obbanga olina obwongo oyitewo omala budde ate kakati Kyagulanyi wetutunulira mwami Kyagulanyi abasaba enkyukakyuka kamba weeyo amazima gamu wonoogategeera ojja mmanya ky'olina okukola oddeyo weeyambe kuba ekyamazima ne wetuleeta Kyagulanyi tagenda kukonkona akuwa emmere wuwo tagenda kukonkona akuwa ebitabo by'abaana nedda gwali okirabyeyo ng'omukulembeze akonkona buli maka nti mubaaye mukwate emmere mukwate omutwalo buli nnaku ogw'okulya tekiriiyo bwe tuba tutunuulira omulembe gwa mwami Museveni guno ne sisitimu gy'akozesezza okufuga ey'obwongo abamu ku bannayuganda bakyasinze ogifunamu yaani Kyagulanyi oli akoze bugagga wangi oli mugagga kyogamu okyamubalira mu bye batuuza mu miitingi z'obubbi mujje babbye TV kirabika oyo n'oyo be baavu ezo miitingi Kyagulanyi akyazituulamu kyogamba oli mugagga okitegedde bebeebuuzaako nti awaayo eggwanga tulikoze tutya muna investinga bwetuba tutunulira abannayuganda bakyasinza okufuna mu mulembe gwa mwami Museveni ogw'obwongo Kyagulanyi tomuleka bbali ali ku mwanjo yes era wetuba tulaba abannayuganda abakyasinza owakanya nga baga nti sisitimu mbi tekoze Kyagulanyi kitegeeza ne mwami Kyagulanyi ekyotukonfusinga nakyo kiriko nnyo ogamba sisitimu mbi ate gwa omu ku basinze ogifunamu ate kyakubiri wandibadde singa obadde ogenda bba mukulembeze mulungi wandibadde ogamba abannayuganda amazima gennyini nti bannayuganda bannange mbabuulire omulembe guno nga tukyalwana tufune enkyukakyuka omulembe gwetaaga bwongo nange Kyagulanyi nakozesa bwongo ofuna ssente ku mulembe guno
sina sente zengenda bawa nti mumpa akalulu naye njagala mubeere bulungi mutuuke ku lunaku luli nga mulya nga munywa mu apply ng'obwongo nga wetukyakozesa ki abeeyo loud and clear bannange obwongo lowooza nnyo beera muyiiya kola bino wammanga osobole kuba ng'ofuna ky'oyagala ate abazadde it is high time tuddeyo ne kunkuza gye tukuza abaana tukole updates awo kola updates kuba abazadde abamu ye abadde amanyi olusomesa omwana n'amuyigiriza okukola n'amugyamu obunafu kiba kiwedde mukwano kiba tekiwedde okuggyako ng'oyagala omwana agenda akolera abazungu kuba be beetaaga ab'amaanyi amangi kuba bo eby'amaanyi tebabisobola oyagala oweerera omwana wo okusoma kwa bbeeyi oyagala omuweereyo oteekemu miliyoni z'essente biliyoni omwana ye agende akolere omuzungu akuute omuzungu akabina akuute omukadde eminyira by'oyagala so ng'ate mu nsi yo wabanga following system kisobola osobola omukolera mudde ku ngeri gye mukuza abaana mubabangule ne mu bitone mubalage ebituufu most times omuntu alina ekitone aba creative oba kati oli mumubangula mu gundi ya creatives wali eri omwana musomese naye mutunuulire nnyo kiki aba n'ekintu ekimulimu munda oshegedde waba muzannyi wa mupiira musomese nga omusindika eno nga ye bamubangula amagijiro gyatandika okukola obulango wano munnaye anti owulidde omwana omulaba ng'alimu ekitone ky'okuyimba musomese nga wobangula ekitone tubalabako wano ba fresh kid kati yasoma eno ne mukama namuyambako ne babangula ekitone ate ekitone ne kimukola ki era ekitone wana amala osoma kigenda mufunira muki mulimu omwana musomese eno musomera asome naye nga womubangula abeere omukalaba aleme ebbeerawo nga liryawo lizolo terisobola kutunula liti kugira abaana nze mbabulidde gega mazima agaliwo mulembe gwakyuse bantu tebaagala bagamba mazima omuntu mu kifo ky'obaga nti olaba guno omulembe ngugoba naye nange ngugaggawaliddeko lwa bwongo naye nga wetunoonya enkyukakyuka bannayuganda mukyuse mu bintu byakyuka abantu tebabagamba ekyamazima kyo abantu tebaagala mazima bw'omugamba amazima anyiiga bwamuba bannayuganda nga temukedde kumanya nti ebintu byakyuse mu nsi yonna kati obwongo bwe buliwo ayina obwongo yayita n'enkyukakyuka gye musaba temujja gifuna mujja gifuna naye tejja bayamba kubanga era n'enkyukakyuka wejja naye egenda tisigala ng'etambula n'eyo sisitimu ensi ekula edda mu maaso bantu mubagamba amazima ensi ekula edda wa mu maaso era teri mukulembeze agenda kujja agambe nti ensi ekuze edda mu maaso nze nzize ngenda gizza emabega oyo aba alimba ngenda gizza emabega teri mukulembeze omukulembeze kasitajja n'akugamba nti ensi ekula saawa zino waliwo flat TVs naye mwe abatalina ssente ngenda bayamba ensi ngizza emabega nziseewo omulembe gwa kibina musobole okugula kibina kuba nze musobole okugula oyo aba akulimba omukulembeze omutuufu alina kugamba nti munnange kale amazima gali nti flat zeziki zeziriwo era mukole nnyo mukole ki tuyimba kati tuleeta ne ziri kaavu eza kaavu kubanga kati ziri bazirabye nnyo abantu bazitegedde kati tuleete zirina kaavu n'abakulembeze baawano tebaagala kugamba bantu mazima ate n'abantu baagala obbalimba kaakati bwebwe obuzibu bwe basanze ndowooza gwe wenna w'oli ako kyemanyi ofunyeemu kyoyiga kubanga tuba twava ku kibina tudda ku flat kati abo bagenda kutandika kuleeta zino zirina kaavu woogikoonerako emenye bwatuka bubwatusi kati obwegendeza nakyo kikulu kimanye kati bweba kaavu kati ate ng'oyagala kudda ku kibina awo mba sikitegedde awo kati flat naye egenda kakati nno munnange waliwo programs enaabyo eziraining nga sibanga online campaign wazirabyeko omanyi ekisinga osumbu eggwanga Uganda ekireetera abantu nabo okwetamwa ne bakuba ebituli mu mulembe gwa Mwami Museveni Uganda nsi ngagga naye ate
abantu simanyi oba baani abali mu finance mwonoona ssente z'eggwanga. Kubanga otunuulira omusimbi gwe baataddemu ezo zi online campaign. Okujjako nga mutugamba nti mwataddewo kujubisa. Naye ku bantu abo bali ku online campaign tekuli yadde n'ogwo asobola ku reasoning oba n'acomposinga statement esobola oleetera omuntu abadde eri ng'awagira Kyagulanyi n'akyusa obwongo n'agamba kampa ebintu ebyo kale enkyukakyuka yadde njagala naye nze ng'omunnayuganda kansooke nnyimuke nkole omulembe kye gwetaagisa enkyukakyuka eneensanga naye nange ejja kunsanga nga ndi bulungi. Tekuli yadde n'omu asobola composinga statement ekyusa muwagizi wa Kyagulanyi kubanga politics wakukwana. Muntu omukwana n'omuteekamu ebibyo n'agamba mwatwa ali yayogedde kino yayogedde kino naye kirabika bulijjo kiri nkimanyi mu bukyamu. Nobody kangende wono wabula kye basobola okukola buli we batuula we bati ku pano gwe kiki wabula kye basobola okukola buli we batuula we bati ku pano bakanyagamba bannayuganda Museveni yawangudde dda temumala budde. Like what are they trying to insinuate? Balinga bagamba eggwanga nti waliwo obubbi bw'akalulu obugenda mu maaso, balinga balabisa government. They cannot even reason. But unawulidde nti Mwami Bati oba Mwami Bati ne Noludini Ntege abali ku programu ezo okitegedde. Naye abantu abasobola reasoninga n'ayogera webali naye temubawa chance. You are busy spending a lot of money. Government nyongero bategeeza nti omusimbi gwe mwaspendinze kuba nothing doers abo. Waliwo wemba mpita mu jam. Waliwo omwana gw'osanga ng'atunda obunyeebwa naye ng'alina capital nga wa 10,000. Naye ng'omwana oyo wamwongeddemu emitwalo n'egiba 8 oba 10. Ne wegiba egyo asobola okulaakulanya bizinesi ye with the time na-expandinga n'aweerera abaganda be oba abasinga n'abasingle mother n'aweerera abaana be nti omuwongeddemu ka capital katono n'aweerera ki abaana sente n'azikuddiza kuba n'amasomo institutionism ekyo kye bayita oggwanga otambula. But you are busy investing money mu bintu ebyekisiru kuba nothing doers. Ng'essaawa ya leero waliwo owali omusindisi w'ekigaali waliwo single mother atunda emiyembe just yeetagamu ongeramu ka capital ka 4,000 aweerera abaana abana. Waliwo omukyala atunda kacaayi naye yeetaaga okumwongeramu obukopo bwa plastic ne we bubaabo asaasaanye caayi ku kyalo. You are busy spending money on useless things, on people who cannot even reason. Ate abakuba abantu abasobola reasoninga ne babakuba ekikono. Kyekyo kye nkugambye ekyo budola abantu nabo babikooye. Uganda nsingagga nkiddamu. Nsingagga sente mweziri. But sente zaffe muzoonoona mu bintu ebyekisiru nothing doers. Otunulira olwedde Mwami Museveni obadde onoonya akalulu. Wano wootaddemu sente bakwongerako ky'okuggyako kulabisa nti ebintu bya kijega. Owadde omuntu omusimbi gwe sente gwe ogusoovaamu capital amala Abannayuganda 10 wali eri ne baweerera abaana baabwe ne balabira zi famire zaabwe. Omuntu azze ku pana agambye ffe twawangudde dda era n'omwaka ogujja tujja wangula. What are they trying to insinuate? Kumalamu Bannayuganda manyi nti mulimu obubbi bw'akalulu mu ggwanga. Is it a plus? Stupid. Tugende ku kirala. Bannange. Ndowooza karutuke 15 ekyo nakyo kigwe kigende. Tumanye nti ekyo kiwedde. Naye nga bambi mugende mulonde naye londa bulungi. Bw'oba oteekamu akaluluko ng'otiikinga bulungi tosuuka line beera kaluluko kamakinga makati mu kabokisi awo. So tobuuka box kasita kabuuka box kaba kafu. Obudde bw'omaze ng'otambula ogenda ku polling station oba omaze bwabwere. Mwe abaana
Abaana bakoze Queen Masola bagambi. Abaana oba oli awo simanyi kye tugenda kukola naye abazadde mufeeyo nnyo ku baana. Naye ngamba nnyo abaana abawala kubanga omanyi omusajja bw'awasa omukyala omukyala yabeera waka. Naye ate nga tetunnagenda n'amaaso waliwo abakyala bendaba ku mizigo bakuba nnyo abaana. Kati waliwo omukyala gwendaba alina akaana ku makya okasanga mu ngoye, ssaawa 2 okasanga mu mazzi, 3 buli luvannyuma lwa ddakiika 10 akaana kabeera kakaaba akakuba. Kaana katono kakubye entumbi we bati. Kati nabadde awo mu mikwano gyange emisajja ne gigaana naye oyo omukazi ng'akuba nnyo omwana kisusse ffe emirembe gituweddeko. Naye mugana eggolooza abakazi ffe tutegeera. Abakazi ffe tutegeera. Omukazi ategeera ebintu ebi bibiri nga byo we bituuka ategeera nnyo n'entegeera eba y'amaanyi kwegatta. Ekisooka kwegatta. Kumulya. Awo aba ategeera nnyo. Asobola n'okwawula n'amanya nti guno gwa ndogoyi guno gwa muntu obwongo buba bw'amaanyi. Kwegamba wayawula mangu. Ne ku ssente awo bakanuka amaaso bati n'azimanya zino 2 guno mutwalo. Naye ebisigadde tetutegeera. Tuli basiru nnyo. Osobola osanga omukazi ng'atulugunya omwana olw'okuba omwana afaanana taata we. Buli waakubamu akafaananyi nti bayawukana n'omusajja, omusajja yamuzinanga ssaawa 2 za kiro buli ssaawa 2. Buli we zituuka ndowooza obusiru nga bumuweereza kati kuba omwana. Buli waatunulawa nti taata omwana yamukyawa, yamukuba emiggo, obusungu ng'abuzza ku mwana, obwo si busiru. Guno omwaka nga tunoonye enkyukakyuka mbadde nsaba abakazi twekake tutegeere muleme tegeera busolo bwokka. Amagezi mugasseeko ewalala. Like I mean omuntu n'akuba omwana ku siteeke ng'eyo. Buli waatunulamu ssente zimubuze taata omwana takwata masimu, taata omwana yawasizza ng'akuba omwana. Omwana afuuka punching bag. Abakyala mbadde nsaba twekake nnyo tutegeere. Ate era balina amasimu mukwate vidiyo ezo muziteeke ku social media mulabise abakazi abo. Waliwo omulembe oguyitiridde abakazi basusse naddala basinga omaazi abamu abatategeera basusse okucunya abaana. Ate mbadde nsaba n'abasajja mukwane abakazi abo kubanga omanyi kyabulabe nnyo omukazi obeera nga talina bamukwana. Obadde okimanyi? Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu. Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Chembade magalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando. Leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuko. Gambika ko kiryawo kitunulanga bobote militon kigira kiti baba tebabizina tebabikwana. Abasajja mutuyambeko ku kizibu kino mukwana bakasabo kyogamba omukazi bw'aba takwanibwa n'ayisaawo eddakiika 3 nga tewali amukwanye obusungu abeera na mwijju. Abaana abakazi nga maze omwaka talina amulya osomusanga mutuggubavu ati munyiivu alinga musajja gira ki kati kiri nnyo mu bakyala b'emmere aba bafumba emmere. Ojja sanga abakazi abamu mwebali mulimu abamu abali be balya babeera jjoli n'omugamba mama guno mpa ku mmere nalakwini naye mulimu be batalya eyamala amatooke goteyanga ga bbeeyi
Tegamba bengere nesaba emmere. Olina ntabukira. Nte obwongo bumpeereze mangu. Jono. Emuba tutazeko mubakwani. Abasajja abali ayemmere muli kuki? Abakazi abo muleke kubalekanga basoma. Kubanga abakazi b'emmere. Anti kankubuye terimu bayomba basinga tebabazina tebabakwana bali awo. Omukazi oyizo mugamba. Bantekereko ettooke. Ndi walima. N'omugamba emmere yameka nagamba yagumu kitundu. Bampeko njagalako ku nnyama nnyingi nobonzijjako ebiri sifaayo. Genda oteete yo. Abakazi ate oli ose n'oboogerako. Bulijjo mbadde simanyi. Ensonga yeeyo. Ngenda kutwala abaana oli abeera obuti wagambye. Era ojja wegendereze. Bagonda nnyo ku buvubuka bwala nga kasobola oyitika kamulye. Agira omutwalire emmere. Wala nga tosobola gye walima. Kati munnange abasajja abakazi ensangi zino bakambwe beesuliddeyo gwannagamba naye nga research scientifically eraga nti temukwana abakazi bano temubali abasajja temukyalina maanyi g'ekisajja you just weak mukwana abakazi bano obadde okimanyi mbuno omukazi gwe balya abeera n'emirembe mingi abeera namusanyufu abeera jjoli nnyo anti omukazi nga bakakulya oba otambula oba olaba ensi yo oba olaba Uganda yo Museveni atalina kyagamba yo just aba alimbye oba kyoba obeera musanyufu Sex is a therapy. Oshagedde. Sex is a therapy. Ekiwaringa ebintu bingi, ekiwaringa stress. Nevaawo. Nevaawo. Ereeta essanyu. N'obeera musanyufu. Obwongo bubeera busaza kimu oba olowooza nnyo kozi oba tolina kikusumbwa simanyi ate naddala mu basajja byonna obirina gw'olaba omusajja ng'okiraba kiri awo tekigata tekirina bwongo kigambe genda weegatte gwe seba ali ku kamera genda weegatte akulabye oli domanti nnyo nze nina mukwano gwange muleezi yangamba kwine nako zina nonduddo zina maze wiiki ngezo nempulira sirina magezi obwongo tebutambula kansoke ngende neegatte obwongo buddemu bukole ki omusajja wabanga teyeegatta obwongo buba tebutambula batalowooza era olaba ekisajja kiri awo kisirusiru kigaye genda weegatte kikoneko bwekyo kigaye genda weegatte ndine Queen Masolo toweerabira akubuulira ebizibu wosanze ebizibu naddala abakyala abafumba emmere abo nze nkigenderere kati gundi neguni mbogedde mukitegedde bwenzijja nenkugamba mpe emmere nombogolera ntegeera lwaki ate n'ekirala nno bwazze oba okwetunda gwe obeera ng'omusajja akubuze gula muguli apo bwazze wano obw'abasajja abeetunda wangi anti okati obuzibu we buliwo nalayo minisita gundi ono avuddeyo ne bamubuuza bajeti y'abeetunda eriwa n'agamba ogwo si mulimu ali agamba ogwo omulimu guliisiza bannayuganda mangi nnyo lwakuba bomba balowooza mu bamalaya be bali ku kkubo kati era tuba tulaba ku bwamalaaya out of 100% abali ku kkubo bali 5% batono nnyo so 95 babeera bali eno bali temubamanyi kati awo wemulowooleza mbu obwamalaaya tebuliyo butono nnyo balowooza bukavalinga 5%. Waliwo omwana yavaayo n'agamba nti buli mukyala yeetunda kati nze nakoze vidiyo ne ŋŋamba waliyo bu apo obwazze ojja no registeringa kati kuliko abasajja baano no balina ssente sinabawano bokka oli ajja n'ateekako emitwalo gye nga 5 ku ssimu ng'agitaddeko bagimulya mpola kati najja ku ka apu nga ze oba kugula jjukira abasajja baagala nnyo okugula bye balabako abamu baba bazze labako baba tebazze ggula kakati najja n'ateekayo katugeze eddakiika 5
ne bamusala 7 oba dakiika 3 ne bamusala 7 n'akateekayo ne bamuleetera n'alondako omuwala gw'ayagala kati abawala babeera eyo kyolaba n'abawala ababeera mu apartment tafuluma avuga motoka ya bbeeyi agira atya babeerako ku zi app kati omwana ne bamusindikira message nti waliwo alonze gw'ayagala omulageko najja nakowa good evening Mr. Trona nagamba good evening n'okanula n'asooka asikako ebbeere limu nawe wetaati najjayo omutima gw'embuga omulala nagira ati nagiramu ekiwata ati kati olugira aba abikkula ati n'olengerako ettama limu ne ziggwako ne ziggwako nefa ne bakobawo kaakati oba olinako oba tolinako oba olina okwewola oba olina ozijjayo okola otya olabe otandikira waliwo otandikidde wokomye kati oba si kyo oyo wootamusiima ng'ogamba ono kasita ndabyeko kandaba omulala abasajja abeera okwo mulaba ali siriyasi ku simu kumbe eno bali mulagako obeerawo ne mbaawo laba abeera nnyo ku simu kumbe anti kaakati nze nabuuzizza omusajja omu lwaki mwettanira nnyo bobo apo obw'okubalagako ate n'abawala bali registered bangi miliyoni z'abawala bamu bannayuganda bannaigeria kati gw'oyagala ensi yonna yakulagako oba oyagala muzungu oba oyagala mwarabu oba oyagala mu Philippines oba oyagala munnayuganda oba oyagala mu Nigeria babeerako bo babeera mu mayumba ng'ogwabwe gwakulagako kati asobola n'okubeerako ku video call awo kati mulimu n'abasajja nga bammemba waliwo subscription zibeeramu kati nga onolaba nti kasita time ak'Omutwalo waliwo ey'esatu waliwo ey'omunaana kati ne biri we biba baba basubscribing omwezi waliwo ateeka ya 5 waliya osegedde kati nze nabuuzizza omusajja lwaki mujoyininga bu app buno nangamba nkubuulire kale nze ekyamazima mukazi wange ewaka eyo mwagalako kintu kimu nti buli wembeera naye nfuna omukisa gw'essente kyekyo ekimumbeeza naye ebintu by'omu kisenge talina kyamanyi kakati ate nkuuma nnyo siifuna budde bwenda kati bwenzija ano ku bu app abakyala ne bandagako ne bebajjula bati nandagako nga nzikakkana eringa anonayo omukisa gose abakyala abantu bazza mu inbox yange banga kwini tuwaka app ngezezaako buli kimu wano kiganye nina business tekola nze mpoosanga nange nabeereyo mu nju nfune bendaga anti woolagako ng'eri batema percentage nga bakuteera ku simu yo bakuteera ku ATM yo kati abantu bazza emirimu gya video call okitegedde Munnayuganda yagenda ebweru okukola okitegedde kati wagenda ebweru okukola afuna miliyoni 2 akubamu akafaananyi okwana omukazi weeyo ate basasule lodge ate agule bbiya miliyoni 2 ziweddeeyo ziba tezikyaliwo afunayo najjano ku ka app n'afuna amulagako ne bamusala emitwalo 3 ng'oli wamulazeeko ku bitundu n'akkakkanira okwo omulembe gwa Paruse kakati ate waliwo ne ka app akalala ko kakwetunda kati ogenda bbeera awo oteekera ebifaananyi byo oba ng'oyinuddemu bw'oti oba ng'okozeemu oti oba ng'ogize ote kati kwako ka app omusajja ye wajja okugula abantu tebakyalina budde abantu bakyagenda ku nguudo okugula omusajja ng'ajja nga ascrollinga ng'alabamu akamunyumidde ng'agamba bampeereza oyo kakati gwe nga bakuweereza message ne location nti olaba Queen oli wano Mr. Trona akwetaaga aligayaza road block obweti kizimbe bwekiti hotel room number oba apartment bweti nga gojja ovuga oba nga bakuvuga ng'ogira ku Google Map eyo ng'otuuka ku room ng'okoko na tatata oli aba yakulinze ng'oyingira ng'obeerayo something like 1 hour 2 hour ng'odde ewaka kati w'obeera mufumbo dibba olwasobola otegeera nti weetunda era jja kwegenderezanga abasajja ojja kwesanga nga bakyala abamu avaawo kemisana n'akomawo n'omusangawo nga yatuuse dda mu budde taata gundi ngenzeeko mu kibuga kumbe okola naye akola
Anti abasajja oleka nusu mutwalo gw'akameeza ewaka osangawo bajeti y'ebyategekeddwa bya mitwalo 3 ziba zavudde. Omulembe gwa kuyambagana kolanga n'omukyala wakola. Kati ogenda kusanga abakyala abasinga bali mu zi boutique bavaawokko. Oyitawo nga boutique nzigale. Badde nina byengenza okukima. Bano ali mu zaakedi. Abeera n'edduuka nga lipangisa miliyoni ezo. Naye nga kapitaali mungi naye nga byafuluma olunaku otunda so ano malena ku 2 nga tatunze. Naye nga buli kayitawo fruits nsanene ne omutunulako kino emmotoka gy'ovuga ssente zivaawo. Ogenda olaba nga ali omulimu omukozi ng'afulumyemu agenze ka online bamuweereza ka message come and deliver. Aye neka apo akabasajja weekali. Obwavu bukuluma omusajja nga koka abakazi bagula basajja. Ngera n'omusajja ajja bulungi yeekubye fyumu akuta iPhone oba yikawo omusajja avunaanyizibwa najja na parking na konkona. Mami have come to deliver. Kabule ngano delivery nga kati onotegeera ddi nti yeetunda. Onotegeera ddi? Abakazi nze abeesinza okusaasirako abasiiba nga mwena ennyindo ziyingidde mu matama. Kaakati ate n'abasajja baakyusizaamu ku muzannyo guno. Omusajja ayenda ekiro just oba musiru. Ng'onooyenda ekiro obudde ne bukwata n'odda ewaka leeti. Jjukira omukazi aba agenda kitegeera obadde mu bwenzi. Kubanga ku mulimu oba ovaayo essaawa emu kajamu ne kakwatamu ewaka n'otuukayo mmeka? 2. Lw'otuuse 4 omukazi aba ne question mark akimanyirawo nti olina by'okola ky'ovaamu. Kati abasajja baakyusizaamu benda kalankyawa. Oba benda ku makya. Gwe. Abasajja baakyusizaamu kati bayenda kalanchi hour. Jukira kati abamu bayenda na ku makya. Ku makya izo kalobirirwamu. Naye kalanchi hour ke kaliko kati. Kuba ati kalanchi hour ko kalaba. Kati abantu abasinga ku bizimbe kwe bakolera waggulu wabeerayo ka hotelo. Bangamba mbobereyo gozo. Kubeerako lodge na ku zaakedi. Amateeka agafuga ekizimbe eky'amaanyi waggulu walina obbaayo ka lodge mu mpola mpola. Tikakati olaba n'abafuluma mu lunch hour. Afuluma ogenda okujja ati boss taliiwo. Boss lunch tebakyazirira mu ageze ayambuka. Kakati atera ku kizimbe okwo kwennyini kubaka abakyala basengako nabo nga bazze kwetega abaami. Omukyala beera naguduuka gunene naye tegukola kumbe yajja bayisa mu ggaali yeetega kizimbe ku kizimbe era ogenda omusanga nga lunch hour ayambuse mu buloogi bweno bosi bweno yamututte luli ku kiri ekizimbe oba ebizimbe bingi byerinaanaganye mu tawuni omanyi kati osala n'oyingira ekizimbe kiranga tonategedda nti oyingire muli mu kizimbe kirala. Kati omukazi gwe balese ewaka naye ayinako app bamukubira bukubizi nagenda namalayo essaawa emu naye najja ewaka n'omusanga okumba emisana yakoze kati n'omusajja naye yabadde mu lunch hour kati eggwanga we liri ono yeetunda n'ono yeetunda kati abeetunzi ababiri bali mu bufumbo omwami agenda okudda nga talina appetite nga n'omukyala talina omwami n'agamba oba leero ansaasidde muwonye n'omukyala nanga baba nange muwonye kumbe bonna bakufu awo bwe bufumbo tambula obufumbo nga buwangala tulagawa naye nga wenna ali eyo obwenzi jjukira si kirungi. Obwenzi kintu kirungi nnyo owaaye wamma obwenzi si kirungi. Obwenzi temuddamu obuzaabuza abantu. Obwenzi kintu kirungi nnyo era toddamu kyogera mwami Trona bajja kulaba ng'omujega. Omanye eggwanga litambula lwa bwenzi. Obufumbo bwonna obuyimiriddewo out of 100% oba tebuliiko mu 90-80 buyimiriddewo lwa bwenzi. Gwe osobola okubeera omusajja nga toyenda n'omalako. Anti bano abasajja abatayenda bw'osanga alabika bubi, asiiwuse, alina emyaka 4 atunula ng'ow'enkaaga, tali healthy, atunula stress. Osobola omalako nga toyenda. Osobola.
omukazi wayomba wakuba ebizibu watawooma bwe yagayuse bwatayina mpisa wakumako infection zimuluma tayagala kuwa kikola ki kuwaako otakyalina appetite kyamuwoomera kaakati ate ejjukira essanyu ly'abasajja kwegatta omusajja wamala ofuna esente ze aba ayagala kwegatta omukazi ewaka ayomba takuwa tayagayuka awunya amabeere g'omwana byonna kati osobola obeeri nga already omulimu gwakustrесsinze nojja nono n'akustrесsinga kweko okubaluka kwowulira naye w'ogendako ewakaana eri ne kakuwaako ojja ono nawe aba awunya amabeere tebikwatako ne waba aganya okuwa ebikola ki oyina eyakuwaddeko ng'obufumbo butambula kwegamba abantu babeere n'okutambuza bufumbo bwa bannaabwe kakati ate lwakuba abakazi tetukitegeera naye wobaayo ne saidi kiiki wa bbaawo n'omwagala kubanga kakati oyo yakuyambako obufumbo bwo ne bbaawo buwangaale kakati wemunakitegeera lwaki Katonda yaleeta sitaani ku nsi mujja kitegeera nti buli omu yeetaagayo opooza waliwo kyali gwe mmanyi ayina omukyala we naye mukyala we yategeera saidi kiiki ke n'agula ebintu n'abikaweereza namugamba nti mwami waffe mwambalire buno obwo bumukuba nnyo mulage buntu bwamulembe omwana n'agamba kiki kyemutegeeza kubanga yabituma naye yateekamu kanooti muli naye toweeralikira nze nkitegedde naye mukuume bulungi toteeta birwadde wano nze simanyi lwaki abantu muwala n'abajja bammwe oyo mujja ogwolaba yayambako bbaawo sanyuka n'aleeta n'ennyama gy'olabaawo ewaka oyo mujja gw'oli awo oyomba teweefunza sitayiro tokyusa ogwa bugwi omusajja oluusi oyinza obba nga akwagalako lwa mukisa nti buli wabeera naawe ebintu bye gwalimu omukisa naye ate tekimugaana ekimusanyusa kwegatta naye gwe tosobola muwa ssanyu lyakola ki lyakwegatta ajja n'alikimako ewa mujjawo ono mujjawo n'amusetinga omusajja n'ajja ng'ali fresh naawe n'alyoka akwagala omufumbo ne butambula mujjawo oba owalana waaki mujjawo si muyekera mujjawo yayimirizaawo obufumbo yakuyamba omwami wasanyuke yabawo essanyu mbu weyeekyangira obufumbo nga bugwawo anti kaakati kibale nti mujjawo kyefaananyirizaako nga Katonda ne sitaani nti abantu bamala kuddukira wa sitaani n'abawa ebintu anti ebya sitaani biba byakukwakulizo akuwa nga alina okukuggyako n'akuwa ebintu obukwakulizo ne bukusukako oba n'akuggyako n'olyoka ogamba nti nedda Katonda yagaba ebintu ebitaliiko bukwakulizo kanzire ewa Katonda naye ate sitaani taba kucunya walitegedde amaanyi ga Katonda nedda kaakati kyobudde olaba nti ffe tugamba nti sitaani mubi Katonda mututaase naye tufa ne tumulekako ku nsi kuno n'asigalako nti omala kuyita mu sitaani n'olyoka otegeera amaanyi ga Katonda era n'ofa ng'ogambye nti byonna mbirabye naye Katonda yakola yasinga kati ye mujjawo gw'amaanyi go gapima balina gapimira ku mujjawo kale lwaki ate toyagala mujjawo nagwe okimanyi bulungi nti nze nsobola n'obeera mu nnyumba nga tulimu abakazi 3 oba 2 nga gwe namba emu namba 2 namba 3 tofaayo ate omusajja ne wootuleeta 3 n'otuteeka ku buliri n'otulya todeka naawe sikulinaako obuzibu otegeere bulungi zonna oziyingiremu otegeere bulungi nti eyange yanjawulo asirina buzibu abasajja ate kati nze ate abasajja balabye nange kuba nsobola okuleetera mukwano gwange ne nkugamba tukolemu 2 ndi wattabu nnyo ng'ofaaki ndi mulalamu oba oli wa ttima ate ttima lirimu onyumirwe oyawule nze simanyi ate mwe kaakati era lwakuba kati relationship nze nalimu nziddukamu lwakuba omusajja yakyankomyawo kuba nsi saagala kwagala basajja bafumba era ne kano kankayiseewo abasajja abaawasa oba abagenda owasa bagenda okukola embaga
tubadde tusaba mutwesonyiwe. Musajja abeera nga mufumbo wakola embaga naye nga gwe tayagala ofumbirwa akulemesa obulamu. Omusajja kwana gwakulemesa. Agenda mu mbaga ku Olwomukaaga n'agamba sebo tovaawo n'onkomazi. Nakwana gwakulemesa eri wava mu mbaga wali mu mikolo gy'embaga wagyetegekera eno walwana n'abakukwana kyekiki ekyo. Kyekiki ekyo. Abasajja muba mufuuse baddikiteeta. Oli eno oli mu kuwasa otegeka mikolo gya mbaga ate eno wolwana n'abakwana side dish wo. Wogamba toli ajja kukwana. Mbadde manyi tuba mu stop over. Nange lwaki tondeka ne nnoonya owange. Abasajja ndowooza obalaire temumanyi kyemwagala kyovudde lwange nze nkugambye nsobola okubeera mu nju nga tulimu abakazi abo babiri basatu. Tofaayo nayingira ewuwo nange n'amala ate wadde emenoga abakyala bange basatu mujje wano ne tugalamira bulungi n'avaako muno nadda muli ate ebyo mbyagala nnyo wulira enjawulo. Biriwa byoyagala nnyo? Ebyo ebyafirisaamu ebyo binnyumira. Wali okozeko firisaamu? Binnyumira. Kyova olina essanyu ozi wagambe ova wala. Engeri gye yayogedde ng'atandika yagambye nti munenye otulo kubanga akedde nnyo. Kafirisaamu kanyuma nawe ojja okageze. Nvaako ndeka toleeta sitaani ludda lweno. Si sitaani kuba okwegattanga era nga we weegatta just kuba kukyuseemu. Ng'omusajja w'abeera wano ne yeegatta n'ava ku mukazi omu ne wayita essaawa emu n'agenda ku mulala. Bye bimu just lwakubanga wano baba beeriraanye. Okategedde? Nze njagala bba wange mpemu kafirisaamu nammwe bajja bange. Abasajja awo ayawule nti waliwo ey'enjawulo ku y'abanne. Abasajja mwenna abakola ebintu ebyo mumanye nti abakazi si bantu. Abakazi bo bennyini beeyogera ne bagamba nti bo bennyini baavaako. Bwe bakwekyukira mulundi ogwo oba tokyaliwo. Abasatu abo boolaba gwakikola kikole. Obuzibu obuli Abannayuganda mwogerera nnyo ekintu kye mutamanyi. They fear what they don't know. Gwe kyoyogerera bali okigezezaako. Ojja kigezeeko ojja kunneebaza. Lwaki ndisikinga? Ate kulisikinga amaanyi g'otayina. Mbaako. Kuba byababedde. Tukyagala kubeera ku ate omunaabeera eri anaategeera. Obuvubuka wabigezaagezaako dda bubimanyi. Nze nali ndabyeko abavubuka bana ku mukazi omu. Naye ng'asigala mulamu. Omukazi oyo asigala ng'asobola kusigala ng'atambula. Bulungi nnyo. Kubanga obamu akafaananyi. Abavubuka bana ku mukazi omu. Anti kaakati bubanga buluutu buna omusajja bw'akoze ku mukazi omu. Wali okubyeko buluutu buna omulundi gumu. Naye n'asigala ng'atambula. Anti kaakati ky'ogamba gwe amaanyi ganjawulo kyeŋŋamba kino kiri bwe kiti. Wali okubyeko buluutu buna ku mukazi omu. Ono abeera muntu omu. Bali bamaanyi ganjawulo. Oli akuba kamu n'avaako n'omulala n'akuba kamu n'avaako n'omulala kamu n'avaako n'omulala. Gwe wabireese wano. Bwe buluutu ngaawe nga bwonna bw'okuba ku mukazi. Gwe wagambye nti abakazi essanyu lye bafuna ng'ayawudde guno gwa ndogoyi. Guno gwa muntu enonte. Sigwa byogedde. Nawamitona emboozi embadde eruddo ginyumya. Kaakati mu mbeera eyo nti nkugambye nti wali babeera banjawulo. Sebo oyinza okulowooza ono omusajja kumbe endogoyi. Byebimu. Omuntu aleeta. Naye olaba bino ebintu tubinyumya naye mu ebiri. Ate n'ababikola tebaba bamalaaya. Bawala ba bulijjo. Bakazi bammwe be babikola.
najje wabasajja n'abasanga bali bana ne bamugamba munaye kati olaffe buli omu alinamu ekyebiri tuweeko bana n'abaweeraya ddala nno obusuusi oyinza okwesanga nga kawala katonga si malaayo wenjagala okulagira nti kati just bamalaaya bali just bantu bali open nagampaayo bo ne beeraga nti nze nkikola naye abakikola nga tebeeraga bangi mwami Trona tamanyi bigenda mu maaso mu nsi naye nga ka apu ko kayina ka apu ko kulagako linki njiyina abantu basuze bansumbuwa ekiro kyonna kuyinwa apu bansaba linki ate nera ne bakazi bammwe abali eyabafumbo bansaba nina omusajja naye mwavu nkozeeko kino nkoze ekiri naye kakati ako ate kirungi bajja bate bandidde jasyo balagako nempenjulako nti na musaawe emu nampeeza ng'ekyesatu ekyetaano mpalinki bakaba nokaba mubungi embeera eganye mpalinki abalabi batonazimidi abannange oyo ye Queen Masolo original obadde oludde omulaba original agira n'abula mu original n'abeera nga wali pembeni naye kati bw'aba avuddeyo nga yoyo omutuufu aba yoyo abakyala obukyafu mu buveeko abakyala ngambye tisiddamu kwogera ku kyobwenzi naye abakyala obwenzi buleke omukyala nkugambawe nti wobeera nebbaawo nga takola bulungi tofiiraawo bana abasajja obalaba omukazi okaddiwa oba omukazi w'oyiika omusajja agenda funa akawala akalala akato tubirabyeko kaakati munnange okusinga obbeera awo naawe funayo akulya bakulye funayo akavubuka nga kakulya ofune essanyu omale okomewo wa bbaawo kubanga osobola obbeera nga bbaawo omwagala ku lw'okuba alabirira abaana musajja wa buvunaanyizibwa naye ng'okuzina tamanyi kati abakyala basinga ensobi gye mukola kwe kwesonyiwa oyo omusajja ate n'ogenda ne kali akasajja akaavu tokikola sigaza omusajja ogende kali akasajjako kakulye ofune essanyu ly'oku nsi okomewo ewaka obufumbo butambule naawe omusajja omukazi wo wabanga takuwaako bulungi genda oyende lwakuba amateeka g'obwenzi mulina obba nga mugamanyi abasinga obwenzi bwe mubwevumira temumanyi mateeka amateeka g'obwenzi gali gati ekisookera ddala bw'oyenda vaayo onaabe eddagala ekyokubiri ng'oyenda genda ne kondomu okitegedde ekyokusatu ng'oyenda kondomu oba tozisobola kebeza omuntu okimanyi oba mwenna muli balwadde mukimanyi mwegasse mwenna muli balwadde oba omu mulwadde oba omulamu mumanye titukozesa kondomu oba mwenna muli balamu mukole eki abantu ekisinga wekebeza n'omuntu n'otegeera nti oli mulwadde oli mulamu osigala nga ogenda mu maaso bala kondomu banayi mubeere bulungi mwende nze nkugambye onyongera obbategeeza teweerabira okwenda mu bwenzi mulimu essanyu okitegedde mulimu emirembe mulimu connection mwende gweno woba oyagala owangaza obufumbo bwekyama kiri ekibwenzi teri kirala laba nno ayenda okutte ku ttama lwakuba toyagala kwenda bye